above all nsaba nnyo olunaku olumama Fiina abenga waali kuba mama Fiina ye matugga ye mama Fiina tulina bubukedde twawandika ku bubuga bwaffe tulina obubuga bwe tuwandiikako naye ng'olabira ddala nti there is a place ng'omuntu akigulumizza ne kifuuka kyekyo First Hotel mwe nabatumidde Rosette Nansubuga mama Fiina yennyini n'abalala neesunga nnyo singa waakiri wabeerawo embeera ne tubalabakaawo nti eno nentuuka gano kati wano nga weebaliwo Fiina wabeera n'abantu be so tubatumidde nnyo alhamdulillah era tubalaba brother and groom ogibajjukiza bajjukiza nnaku mwezi nga 27 paka 29 that's the next weekend byakufumbirwa byakuwasa ng'ojja ng'otegeera nti abakozi ba keeka abasinga be bano bwebiti ne bwebati jogedde ku keeke nezijjukira Bebe Cool omunene Zuwena ate ku mukolo ga 10 olowooza tetulye keeke ya Zuwena ewoma bitya Bebe Cool Ronnie Mutabazi manager Kilembason n'abakulu abalala Claudio tubatumidde nnyo tukoze obulungi obutagambika tuli wa Papa Sport naku z'omwezi 10 July myaka 25 president w'olugambo ate era neebaza nnyo Hajat Hadija Namyalo bannaye mwenna munneebalize Hajat Hadija tufukamire tukole tutya wabula mumukubire Kasimu mugambe webale kuba muntu w'abantu nese gwe tusindika weena batugirina anti nze ngambye watugende ku kitebe tumulinde mumusabire essaala yo Hajat Hadija Namyalo yafuuse ate nnyo omuntu w'abantu n'abakunzi chifu muzzukulu mumwebaze just nti webale nnyo okubeererawo omukolo ogwa president w'olugambo Josephat Seguya omukyalo ono mukozi ayina ekisa kale olaba awagidde abaana ba industry naye gwe lwoli musisinkana lw'olimanya n'oga nti omuntu ono yeetaaga kwebaza kati gwe olaba bw'obeera eyo bw'oba tonyigira muntu nga tomutuukangako gwe lwoli mutuukako naawe omukisa gwe guba gukola ki olimanya oba mulungi oba mubi ffenna gye twalize we nagenda Makerere okusoma drama Mr. Patrick Mangenyi professor nagamba soma mawulire neŋŋaana n'abisomesa kifuba n'enfuuka kyendi nange nali simanyi nti ndimusisinkana professor Mangenyi ate nali simanyi nti ndikolera Vision Group company ennungi ennyo ey'amawulire esinga obunene mu Eastern Central Africa naye ekolesa bulungi abantu era tugyebaza munaye nzaani ajja kubukedde nga ninga zero akalanga omukalaba kali akazannya wali ofaanana bulala nnyo wekasemba aniga ge basokoddemu ebyenda kati ebyenda bijjudde nze nsalawo nti ebyenda bino naye wali olya nnyo enjala yali ennuma era kitupulakange lyaliekuwa omwana wa university katulya mu 10 wali Makerere akimanyi nendyawo akawunga ka 10 ebijanjalo bya 10 kati nesikuta kati naye ng'ate edidde 2 kati ate ebiri nga tebifunika wakopperanga abaana waaka yampadde 10 ate nno nga 10 lungi era mwebaza nnyo mulamirembe taata Pawulo byekwasa nti 10 lwantambuzangako okujja wano nenninya takisi enzizaayo nendyako ekyemisana gwe ate nengina ne Makerere kuba natandika okukola nga nkyali ku university so byebyo right away tugende mu story bubadde bukya ne tukubwako story eringa namutikwa w'enkuba kire ky'enkuba ng'olugamba nti kwegamba ng'efudde emba mukoka n'atwala buli kamu ansa zammwe ne zifunika ze mwasabanga nti kibuyaga kati asudde bangi mwogera bingi kyawedde dda kyemwasabanga emboozi training eddamuli sawa 12 kumakya zennyini omukyala gwe bayita Kulusumu Nabunya oba eddala tuligatteko oba tulijjeko n'afulumya oyinza okiyita omukukku gw'ekiwandiiko ekiwanvu ekizibu kwegamba nga kiringa nnyumba z'aba basudde ennyimba ezo nti ova e Masaka mu pijoti 5 bw'oba ogimanyi pijoti ezo nga wagirinnyako n'ova e Masaka nga tuli kulimba nnimiro y'okubuganga n'otuuka e Kampala nga nnimiro y'okubuganga tennaggwa kati bwe muba muddayo neddayo nga mulimu oluyimba lwa Pawulo Kafeero tugambe Dipo Naziggala muba mutuuka Empigi terunatuuka wakati ne lutuuka e Kayabwe kati mutuuka e Masaka Munyendo ne luggwa nasomoka lwera kati awo ne batulaba olwa Ssebatta kati galinda bakomya kyazanga nkumbi eyamba kati ekiwandiiko kyempise omukukku gw'ekiwandiiko Dr. Kulusumu kyafulumiza ku makya ng'abalaga ebibye ne Akiramu bikomyawo maneyale mye Akiramu n'addamu eri gyali mu Amerika nti ndowooza kati kiwedde munanvaako abanjogerera kale tumuyamba okumwogerera mukwano gwaffe
okumuteeka mu mawulire. Ebintu bino okubikwata obulungi ndowooza tusooke kiwandiiko kino tukisome. Kiri mu Luzungu luzibu. Okisoma nkisome. Ku Lusuumu dokita. Kati oba dokita bwe ebiwandiiko ndowooza ati bye ebyangu. Sookozzeeyo mpola. Leka tukitandike tukiwe. Kaakati ekiwandiiko kino. Yasoose na assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teguya. Salamu ngoji tutte bulala. Nsonyiwe bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nchetonze nnyo nchetonze. Nsomye obubi mu nsaasire. Kaakati, greetings to all my Muslim brothers and sisters. N'ababuuzaako baani? Abaganda be. Abawala n'abalenzi. Religious leaders. Cultural leaders. Bannaddiini, ab'ebyobuwangwa, bannayuganda bannaffe, mikwano gyange, ba business community, bannabyabufuzi, ladies and gentlemen, this is one of the hardest letters ever had to write. Emu ku bbaluwa ezisaasinze okunkalubirira okuwandika, but I believe it's time to speak from the bottom of my heart. Naye kanjogera okuva mu ntobo y'omutima gwange. And put it into words what I've been carrying inside for a very long time. Nga ngenda okunyonyola ebintu ebinnumidde oba kale asibimulumidde byembadde nabyo ku mutima okumala ebbanga ddene. I met Akram 2021 bwe namusisinkana. And we got married mu 2022 tufumbirigano. Okuva lwe nali single nga nfiiridde omwami wange Sheikh Noah Muzaata Batte. Nali neetaaga omuntu era kyenva namufumbirwa omukulu oyo. Naye ebintu tebyatambulanga bwe nabisuubira. Natandika okulaba red flags ebintu ebitajja. After much reflection, deep soul searching and countless attempts to mend what's been broken between us. Naye nga ngezezzaako ebbanga ddene okugezaako okutaakiriza embeera. I have come to the difficult decision to end our marriage. Obufumbo kati nze mbumazi. This is not something I do lightly and it's not an impulse act. Tekinguddeeko bwe. It is the result of months. Chimaze banga, perhaps years oba myaka, or feeling distance between us grow despite every effort to bridge it. Nga tukulabagana, nga ngezaako ekisoboka nga tebisoboka kukwatagana. We both know our relationship had changed. Love yaffe yakyuka. The love we once shared, gye twagabananga, the connection we used to nurture, gye twakolagananga, now feels like something we are only trying to hold together out of habit, history, or fear. Kati kutyangana kwe kuli awo tebitegirike bigenda maaso. I no longer feel seen, heard, or supported the ways that matter most. And I imagine if you are honest with yourself, you felt the same too. Now and also, this is not about blame. It's about acknowledging that we are no longer good for each other in a way that a partnership should be. And why it breaks my heart to say goodbye, what the children to the life we once imagined together. I know that holding on any longer would only deepen the pain for both of us. I want this process to be as respectful and cooperative as possible. I hope we can part ways with grace. Preserving the dignity of what we had. If there are legal matters or shared responsibilities, we need to work together. I'm committed to handling them with fairness and maturity. Please understand, this letter is not meant to hurt you. It's meant to finally be honest with both of us. I wish you peace in healing, and happiness, whatever your future holds. Ebijja mu maaso gy'olaga future yo, and I hope in time mu budde obutuufu we can look back without resentment. Ate tetwesanga ne tweyitako. Amateeka nga mangi. Knowing we had our reasons, twalina ensonga zaffe, our lessons bye tuyisemu and our time n'obudde bwaffe obulungi. And as we navigate this divorce, nga tuyita mu mayengo gano ag'okwawukana, I want to acknowledge the spiritual and religious ways this decision carries. Njagala okujjukiza obuzibu obukirimu mwoyo gwaffe eby'eddiini n'embeera zaffe n'abantu ng'abantu abayina ekigendererwa ate ab'ekyokulabirako. Marriage was not only a special personal commitment but also a secret one. Kino ekintu kyali kya buvunaanyizibwa nnyo kya mwoyo eri munda. And ending it is not something I take lightly. Okukiwummuza oba obivaamu sikitwala nga kyangu. I have
prayed, reflected, and sought peace in my heart. Ngezezaako okufuna emirembe nensaba ne ssaala before coming to this conclusion nga sinnasalawo kino naye kiganye. While this may not be the outcome we envisioned, nti wadde kino si kye twali tugenderera, I believe that even the endings Allah offers guidance, mercy, and the opportunity for healing. Katonda wali ajja tutangaza. I hope we can move forward with grace, tusobola okugenda obulungi mu bitiibwa, forgiveness, mu kusonyiwagana, and shared respect for the spiritual foundation that brought us together in first place. Nga okwagala n'okwatuleeta awamu kwennyini kusobola otuyamba ne twawukana mu kwagalana. I pray hope that in time we can both find peace and happiness on our on separate paths. Nti buli omu ajja kufuna emirembe gy'alaga nze nkimanyi. Though this chapter marriage has ended, I always value the moments we shared and the lessons we've learned. Wadde kiwedde naye nkyawulira essanyu muli olw'ebirungi bye tuyiseemu. I wish you well in everything ahead. Nkwagaliza birungi byonna gy'oli. I request to inform all those that have wished a marriage well that the road has ended and with immediate effect. Mbategeeza mwena gye muli nti ekintu kiwedde. And regarding our divorce, ku bya divorce, Sheikh Abudu Rahman Sterunjoji and my family will handle divorce process. The whole divorce process. Nti abo bajja kukola ku nsonga z'okwawukana kwaffe mu bulungi. Thanks and regards. Nkusiibula weebale nnyo. Dr. Hajjat Kulthum Nabunnya Muzaata. N'ateekako omukono. Bano n'abawaako kopi. Bannange. Care of all CC, the Muslim community. Care of all religious leaders. Bannaddiini bali ba Muslim community. Basiraamu bannange mwenna. Bannaddiini mu Katonda. All cultural leaders, abakulembeze b'ennono. All political leaders, abakulembeze b'ebyobufuzi. All Ugandans. Bannayuganda mwenna. All Ugandans the diaspora. Bannayuganda abali emitala w'amayanja. Ugandan business community, abasuubuzi mwenna. Education fraternity, ab'ebyenjigiriza mwenna. Nzudde ekitone kyala kyolino olwaleero. N'ateekako omukono gwe ne kiggwa. Okimanyi osobola obwavijje. Dennis tukomyewo tulyoke tulabe ekigenda mu maaso. Seguya. Kimanyi osobola obwavijje ng'ovuunula firimu, ovuunudde oluzungu olunene olukambwe. Naye wano omukwano gututuusizza. Neebaza nnyo nnyo seminary yansomesa ebintu ebyo, especially Father Kasajja. Book report. Sebo ng'olina okuwandiika book report no summarizing ekiwandiiko kyo. Vula nakola ebintu bya Papa wano nga afudde Papa nga tulonda omupya Papa Leo 14. Kanibuuza tumanyi omanyi bya Lugamba ate bino bannaye ndi multi-talented. Nze nsobola okwogerera firimu gwe mulaba. Era nga bw'olabye wakuwandiise dda nga bw'olabye ekyo be lugambo lw'engenda okukola nga 10. Naye sooka oleke. Naye ng'olugambo luli lwa kitiibwa bannaye temugaa nti ate omusajja ono nja kujja n'omuntu wange atuweebula. Nze siweebulako muntu. Just ngenda bakolera like spirit of fire. Naye ebbaluwa eyo ebadde yeetaagisa. Kakati amusange wa mugambe. Kubanga ku Luthumu yali afumbira omusajja oyo tyatuwandiikira bbaluwa ffe nga ffe Abannayuganda. Bw'oba oli muntu mukulu ng'omanyi ebyalaavu, omanya nti ebyo ebyo biri. Okwo kwali kwanjula ono Dr. Kulthum, ono Akram, nze nabagamba. Eno gundi gye batereka ebifaananyi ene kampitewaawo. Kati abakulu bano mu mukwano omungi owaali awo era mu kaseera katono embaga n'ebaawo. Muterekero bireese. Omukyalo oyo yatimba nkutumidde maama ebifaananyi ebyo nze nabikwata. Era emmotoka eyo Akram yali agitadde eri bbali. Nengera negisanga tebanateekako kigambo Dr. Kulthum. N'agimuwa. Omanyi baboogeredde bingi bambi. Naye nga mulimu ate ebikyamu. Olaba n'ezo ssente bagamba nti dola si ntuufu. Oba ffe abayitedde okwawukana. Naye zaali ntuufu. Kaakati emmotoka eri yali ntuufu. Era ne Kulthum ayinza okuba akyalirina oba kuba mbadde nga mulaba gye. Agize n'ebbaluwa egendereko. Nedda. Anti agusibye mahale. Nti omuntu ago si mahale. Togezaako ebyo birabo. Togezaako ga nti omuntu baawukanye kati ebintu byaffe bizze. Gye bali abasajja. So ebituufu babogeredde bingi n'ebikyamu babogeredde bingi. Kulthum yabadde nga baskinga. Kulthum waliwo ebintu bingi byazaagumiikiriza amazima gali nti ojjukira nti waliwo n'omuntu omu yajja n'agamba nti omukulu ono abadde anjagala. Nti abadde aŋŋanza. Ojjukira omukyala yagamba nti mu mmotoka olwakiramu n'agamba mututteko butwazi naye ate ye n'agamba nti mwagadde. Era Kulthum n'awolereza n'ebirala bingi byazaawolereza Kulthum ono. Abana baga Kulthum lwaki togira nota. Kulthum n'agamba edda omanyi olw'ekintu n'oyingira
ekintu gato kyakivaamu kati Kulusumu n'akolanga ekyo n'anywererawo era nange namuwagira nange waliwo obufumbo buli ku minzaani kati nga Rema amuza ne bwanenya Rema ne bwakola Rema ekibi kitya Rema n'ava n'agamba nti nze omusajja mbonyaabonya baga walekawo Kenzo ne tukaaba nnyo gavumenti weyayu kati olaba kola kale alina fana kintu kye ne Kulusumu yalina sirika kuba aliwo omwami omu Haji kankuleka okujjako ng'onooba oyagadde okwogerako Haji omu gwe yalekawo ng'ogyeko oli wumula mirembe gwe soogedde naye waliwo omulala gwe yalekawo n'ayomba kiradde kuwadde n'ennyumba kakati ogenze n'ono ate nga baga nti ono si mulungi mulayini si ntuufu alina amakoono omuntu we South Africa naye n'aga nti kati nze kansirike Kulusumu waabwe kuba singa nayogera nti Akram alina kyankola kijja kulabikawo bingana nti koolabe kuba twakugamba kuba aliwo n'omuwala gwe bayita Tashe South Africa nti yajja n'agamba bannange nze omusajja yankola bubi nankola kino Kulusumu n'agamba omuntu wange muwayiriza kati nga bajja kugamba Kulusumu totukabirira gwe wagamba omusajja kamutwale kati Kulusumu yabadde nga abasiti nga bwe kambuuza Kulusumu yakafumbira emyaka emeka sofa kati gyali yakafumbako ewoyo omusajja gwe bawukanye naye kiyinza okuba ndowooza 2021 myaka nga 3 awo bwe batyo kafumbye nnyo naye laavu nzibu tobuulira muntu ali mulaavu nti kino kikyamu naye ndowooza mubalaba wakati waliwo Kulusumu yagambira abooluganda lwe balamu be balamu tobanyongera balamu b'abantu tiwaliwo balamu ba Kulusumu abamugamba nti omusajja ono ojja mwekulyako mulago ne bamuwaawo n'amagezi kyalina n'ensi gy'ayagala omutwale ABCD bino nabiri naga tobanyongera kati wulira wano ng'amuwaana bannaaye Haja doa hat. Baby. Love. Sweet. Haja kuita. One charge. Vamos. Mwezi mchili yoke. Buza kwa watuze, buza kwa watuze. Watuze mtiam. Semina tapu. Bana sheshe ndoza bimalevi. Temulo mwanyo ya tamuchisusa, tamuchisawo. Alavu yazze ku bikukujjo kati buno obudde tunoonya nnoonye naye nga ye dokita gyali ali omwami wa dokita ali ku kibuno obudde we yafunye ka message ako ebbaluwa we yagifunye aye yagambye yakoze posti n'agamba nti ndowooza ekiwandiiko okusinziira kyali bubadde eno bukya ng'eri buwungeera n'agamba Akram n'agandooza kati ndowooza munanvaako ababadde banjogerera naye amazima gali nti waliwo era abogerera Akram omanyi nze kati mbabuulira era Kulusumu obeerako Kulusumu obeera ku TV ng'ondaba nze ebyaffe obimanyi nina emboozi ze nazijja nkola ku Kulusumu kubanga Kulusumu okwagala Akram emboozi eyo nze nagireeta wano nga teri agimanyi gyeri bwe paba nenjikubaawo nereeta n'ebifaananyi twalina obutakkanya ne Kulusumu olwera emboozi zenzize nga nkola it's the first time we mended fences nansangulawo ne biri bye nagende wakaawe nanfubutulayo byonna ne biggwa era emboozi eno ngikola with all the objectivity I can afford siri ku side ya Akram siri ku side ya Kulusumu wabula nze okolera abantu bwe kiri just bwe kityo munayisi Kulusumu sikubire essimu n'ogamba nga luli tetwagala kudda mabega osomye ebbaluwa gye yawandiise kaakati obuziza kikiri ekyemyaka gye yakafumbira ekyo kiddamu waliwo wano batusooke ki bwe bazzenga babeera ne Akram alina olunaku lwe yatenda bannaye ng'afa ng'ayagala Kulusumu nze naliko ne Akram Pretoria South Africa ne tugenda mu dduuka bayita Menlin lyerisinga ebbeeyi moolo mu Africa yekyasinze awo wetwali kambuuze ne bwe bamukwata mu bwenzi byali bya ddala tebyali bituufu ebintu ebyo sibirinako mutwe n'amagulu saagala kubiddamu anyway yayita yenze yalina sajjalaata ku bintu byebimu ku binayogeddeko nga ntandika Kulusumu byazaagumira ne boogera bazze bagamba Kulusumu lwaki toleka omusajja Kulusumu ng'omukazi dokita mulamba alina obuvunaanyizibwa akola mu KCCA ewalala she's a responsible mother nga tayinza kumala gajja n'agamba kati nze mulese era woolabiranga bomu eno nga yatulise it's just because kubanga alina byakooye naye n'oli eri
oba oli awo tetunawuliriza ayinza oba alina byakoze ki byakoye katuwulire ku bino binayogera n'omukulu ono nga tuli South Africa. Abatulaba ku Bukedde TV Josephat Sebyage manya ndi wano South Africa Pretoria gye najja ku kivulu kya Sezana Promotions ngaweza emyaka 10 gye nagwiridde ku mwami ono soka omutunule mukulu soka tunulire bakulabe ndooza bakutegedde soka weyanjule bannaye bakutegeere enyanjule bade mayi banda abantu baddire abanda bakulukedde ono president w'olugamba Sebuya amanya Akram Gumisiriza Gumisiriza owa Kulusumu bawadok omubwati awula mweyagala kandukire ku poyi bagamba tobera South Africa bagamba tolina kyokola South Africa ne boogera bingi era ne bwe nazze ne bagambye bingi kwekukunoonya ne nkusanga ewa Halwa restaurant Pretoria West Chebe tobeere eno okola ki ekisooka kyenyinza okugamba Sebuya yahadi tuyangambye ekintu kimu aboogezi tebakusuuzanga kayanziko kubanga omuntu okwogerako abatalina kyakumanyiiko naye ng'ayagala kwogera boogezi kolereko erinnya yefuule nti naye akumanyi so ebintu ebisinga bitwogerwako tebiba bituufu ate abantu abatatumanyi basinga otwogerako abantu abatumanyi tebatwogerako kiki ekyasinza okukuluma kyebaakwogeddeko okuva lewawasa ku Lusuumu ne bakwogerako n'olya nti kino kinnumye nnyo tewali kubanga sirabawo ku byonna bye baayogera tewaliwo kituufu tewaliwo kituufu kakati ate kale naye lwaki waza omukyala n'omulekayo omukyala saamulekaayo naye nalina okujja okukola ntambuza emirimu emirala kubanga tulina emikolo so nja kuba nzirayo ssaawa yona ate naye ajja kujja ndabeko olugambo nga luwagiddwa okuva leero weesiga ekizigo kyaffe la Bell Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin ogumu gwokka buli lunaku naye ba social media in-laws muteekeeyo bitono omanyi mwaganya okuwabula n'okubuulirira mwefuula basenga ne bakojja ba Uganda ekisoboka kati alina okubanga ku Lusuumu simu ye eri very busy naye ekyomukisa omubi teriiko ate singa bannaye tufunayo kadde bwekiba kikiriziddwa before we go to Musa nekwalinza ali awo netuwulirako ku Lusuumu ono ng'awaana Akiramu ate mpozi waliwo n'Akiramu omukyalo oli yagamba Akiramu wankola bubi ate n'Akiramu nga yeewozaako at least tusiibulira awo bwekiba kisobose naye nga mbedde nkyanoonya omwami oyo anjaamu kati namitale si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala kubanga otunuulira mwami ntale omwami wange Engineer Sheikh Akram Gumisiriza tuyinza ku ntale ntale amusinga myaka na bumpi akayumba keyangulyako kalina yesi yakakola neze nali sikaagala naye nze mbadde sinoonya kalina mbadde kubanga nange kenyini nsobola okwereza kalina mbadde nnoonya omwami anaasanyusa amaaso gange omukisa tiyagufunye tiyali grade yange era yeewumuze obusente bwayogerako obusente bintu bibadde bikolwa abangi babadde baweereza n'ebintu awo nosanga ebintu nga biri awo ngerobuza tuna ebivudde luddawa kati ebyayogera ebintu bya China kito nnyo kati tabutwesonyerako dawuda kati oli muhaani mmooni kakati katulabe Tasha ono bagamba Kusumu nti naye waliwo n'omuwala Tasha ono yali w'amaanyi South Africa eyo ng'ayogera ebintu bingi nnyo ku Lusuumu nti Akram nti alina bye yamuyisaamu ne Akram n'addamu omuwala oyo kati bwe kiggwa emboozi eno tugita nga tusigadde kunoonya ku Lusuumu abeeko kitangaza amagezi gempa X kati buno obudde yettanire nnyo omusajja kubanga kati omusajja baamusuddewo baamutadde bannange kiba tekikyasoboka ate n'ebyakaddannyuma bizibu nali kuwadde ebyokulabirako wano bw'oba owakana buuza Haji Professor Kateregga wa Kampala University love nzibu kye yamukola ne gye mutuusiza bamugoba mu nju out gwe bagoba mugagga nnyo mu ggwanga muno
ayinza n'okubakwata mu 10 bannange laavu nze kali ndaba Akram amagezi gemuwa tulina programu y'abanoonya wano ku Bukedde TV kati abakazi baleke bulesi jangu kubanoonya kuno omukazi ali genuine ewannambwayo tekibirango sokoleko okujja obatwala ennambwayo ekiwugwe bannange nambwayo ne ku lusumu noba manya nambwayo n'Akram n'obagamba bafubiriganwe eyo simanyi bwe kiba katulabe kali tugende sabgaje baleko mukwano kansubira oli fine bankubidde amasimu mangi mumbuuza ebya Akram mwami Akram gumisirize yawasiza mukyala Kulthum namwandu wa Mzata. Akram abadde musajja wange abadde boyfriend wange nga tubeera ffenna ne South Africa. Naye ekyanzije biri ku mutwe Akram okutuuka Uganda ne baŋŋamba yawasiza mukyala wa Mzata. Yasooka obbye wakana naye jo nalabye amawulire nga bituufu. Ekisinga okunnuma Akram yatwala ssente zange okuva wano ngazitwala wakati yaziteekayo. N'atuuka e Uganda n'ajjako sisita wange ssente obukadde 9. Nazimujjako. Akram wamu akozeseza ssente zange obukadde 2 okuwesa mukyala Kulthum. Omuwala oyo alina abantu wetuwangayo mulimu abantu abakulaba omuvubuka ng'okolakola alina abantu mutuwangalira abamukitala kyale waffe abaluddeyo balongo time bafeeriya oyo omuwala tannandalira na myezi 5 Seeguya talina na ssente zakulya Seeguya obulumi bwalina nti nze nali mulabirira naye bibiri nabiri azijjawa talina nze natuuka waneno ng'akimanyi kuva dde akimanyi ngenda kuwasa Kulthum akimanyi ye bannange ofiirwa nze n'otaleekaana ng'ofiiriza omusajja nga All right, ladies and gentlemen, anze Musa Semwanga akaseera kano ke kaseera akalagaane era muganda wange ataddeko Bukedde TV wanutokoze ensobi ensobi muganda wange ekyenkya ne celeb a celebrity breakfast tuli eno muganda wange mu municipal y'e Nansana tuli mu municipal y'e Nansana ngudde ku mukwano gwange Hajat Madina obudde bubadde buyiseewo nasemba okukola naye mwaka guli kati ate twabadde mu Yidi omutima gubadde olugambo oba Yidi yagiridde atya yadde yakusala bisolo oba yasaze byonna byonna tugenda binyumyako olunaku olwaleero sijja kwerabira kulisaayo mwenna abazze mu kuziikirako Simon Maseruka omugenzi John Magala twamutaddeyo muganda wange mu nnyumba ye ey'olubeerera ekakiri awo nebaza abantu bonna abazze ne mutusupportinga nebaza family badde jjanja bo mulwadde nebaza abantu sekinoomu abatuwadde kasente omugaga Ham Haji Yasin tuinawo Amin omugaga Amin thank you so much Dr. Muganga thank you so much abantu abenjawulo Haji Chapa wa Prestige thank you so much abantu batuwadde akasente okufiirwako nga tonnakubeeramu lwomanya nti sente tezeetaagibwa naye nalabye nti sente yeetaagisa omuceere twagulidde obuugi ne tubunywa embeera netambulira ddala bulungi kati kyetusigadde kusabira omugenzi John Magala muganda wange ekiwummula ekyemirembe okay Hajat Madina bibuuza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waki gotonyiga oli wakuyita Hajat Madina bibuuza? Allah yasinga okumanya ye yaleeta. Kwabayimbi abasinga omuyita Hajat omuyita katugambe ani atanyiige omayina abayimbi bakwata mpola ani atanyiige Sakka Sesha Mayanja akati Haruna mubiru kitooke omuyite nnyo Haruna mubiru kitooke anyiiga agamba nabeera ku kitooke kyokka kati nkudde muki already kati lweruliwo ebirala bijja insha Allah naye kati sawa Allah akusaasire ya rabbi nenga obulamu butambula butya for starters alhamdulillah sina buzibu olabika bulungi Allah yebale tubadde twakaparkinga awo Sakka n'agamba omukyala nga takula what is the secret wakitukula bwatyo Allah waagera ennaku zino oli nnyo ku mungu leka naawe obadde oyagala mbeere kwani
kirungi wobeera ku Mungu otawakkala n'ebintu bitambulira ddala bulungi. Allah yasinga okumanya. Bizinesi eri etya bizinesi yaffe eri? Tusaba Allah agyongeremu amaanyi. Naam. Okay. Madina no tunamusobola leero nga wa Mungu kigambo kimu bibiri Allah kati munsaasire Peter Kanakulya n'abatulaba tulaye ng'embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Wakoma ddi ofulumya oluyimba olupya? Oluyimba olupya lwakoma newayiseewoko bbanga kuba kati ssaawa zino endala zijja insha Allah naye nga saagala nnyo kiteekawo nti kyamaanyi. Njagala nnyo Allah wange nga yasinga obukulu mu nze ebirala byonna bwe bijja alhamdulillah. Ekyeeza atulaba eyo tumutegeeze kati nti okuyimba tokyakufiirako nnyo ng'edda. Gwe lwaki bw'otyo olowooza? Mbuuza kibuuzo, lwaki bw'otyo bw'olowooza? Anti ogambye kati Allah wanaaba asazeewo naye tetwagala tukifuule nnyo eky'ekitalo. Anti gwe kyoba osooka okumanya nti okwagala kwe kwanaaba asazeewo okukola eri obulamu bwange oba eri nze kyekyo ekigenda mu maaso bwe kijja okubeera. Katonda ono atuyisa mu bintu bingi naddala ups and downs z'obulamu. Kikyobeerawo n'ogamba nti bwe nyimuka ekiro okusaala tahajjudi yange Mukama Katonda muwanikira emikono ne mugamba nti ya Allah wampisa mu kino alhamdulillah. Kinene kyensobola okuti iwe mbeerawo nga nsobola okukyogera kyekigambo ekyokuba nti Allah yanziriza obulamu n'enziramu n'entambula. Era nsaba nnyo Allah amalire ayongere maaso n'okuba nti akyandabirira kubanga kyali kikulu nnyo gyendi. Atulaba for the very first time abadde ayagala ategeere oba ayagala ategeere okutambula otegeeza ki? Wali omenyesa amagulu, wafuna akabenje, kyobadde otegeeza nti Allah yakuyamba n'oddamu okutambula? Nti nakubwa stroke ey'amaanyi ennyo. Kati saawa zaaka kati nemba nga sitambula, nga nali sitambula nga nkola ki ebiseera ebyo byalimu abantu bajja banyamba amafiina biki babakyala abo bambi ne bajja ne bayambizaawo. Kakati Allah nanziriza obulamu n'enziramu n'entereera n'enziramu n'entambula. Ekyo kintu kyali kikulu nnyo eri obulamu bwange. Era bw'obanga Allahu tabaraka wa taala tomutegedde ku ekyo kye yakola oba tolimutegeera oba oyinamu embeera zo. Okay, oddakawo n'ogamba nti nejjusa omanyi nze kati emyaka gino gye nina bye nejjusa bye nakola mu buvubuka ne ŋŋamba senga saakola kino. Oyina by'oddaawo ne wejjusa n'ogamba senga saakola kino. Okwejjusa kutya? Mulimu anti embeera w'obeeraawo ne wejjusa n'ogamba nkuze naye mu buto nakolanga kino nakolanga kyakyo. Oyina embeera mbwetyo gy'obeerawo? Sibitegedde by'ombuuza. Sinnakitegeera era sisobola kukitegeera. Kizibu nnyo. Oba toyagala kitegeera? Oli tricky. Oba toyagadde bwagaze kitegeera? Sikitegedde era kizibu. Kiddemu okinnyonnyola ndabe oba nakitegeera kubanga ndaba kizibu. Kyentegeeza kyekino naye baaba nfadde interview ajati Madina kyentegeeza kyekino kati nze ondaba mu buvubuka bwange sijja kwegaana nabbabbamuko naye si nnyo ate saaga tukirweko nnyo ekyo ajati Madina nabbabbamu naye nga sikko nakolamu ebikolobero kati nentuuka nenkula nga Mungu wange antebenkezza neŋŋamba nakola byaki kati gumbuuza gwe kikye wakola edda ne wejjusa kati ng'otuuse wano. Kyensobola okugamba nti nakola edda twabeeranga eyo mu kyalo waliwo ekintu kye twakolanga
oli waka nga tulaba abantu abawanvu kati nga tulina akasozi nga tudda ku kasozi ewaffe lyantonde nga tudda ku kasozi tutandika okwogera ebigambo nga butuufu nga bigambo si bituufu ofuba okulaba nga at least nga omuyisiza mu message naye nga mu butuufu wetuddamu kati saawa zino oba ovuma kati wabirowoozaamu kati wali yaddala nga wavuma ng'oli naye nsaba Allah ansaasire ya rabbi kati nga bigambo kimpayo ki subhanallah sisobola kyogera kale nkubakamba tebawulira nedda taata sisobola ow'ekitiibwa ogundegunde ekyo kiganye kigenda kukola kiri ekigambo byali nga biralamu nga binene abaana abato oba bamanyi sisobola kuddaawo nenjogera nti nakolanga bwendi ekyo ekigambo kyali kinene naye oyaganya abasajja abawanvu subhanallah okijeewa anti kati olabe oyogedde ku buto obwo mu buwanvu nange oluzze wano nga mbisimwanga ng'owanvu ye subhanallah nkati nga nkugamba nti owanvu ye obadde ki oyakwonooneka ya rabbi Allah akusaasire ya rabbi subhanallah la ilaha illallah twalenyimuka bwe nti tolina buwanvu bwamu sirina kitendaba nti kati ndaba ki toga sirina buwanvu bwamu oba oli muwanvu biyamba gwe na famire yo sinze nam kati ako nkategedde bukyanga twewaana American Height ewaja ti Madina tebikola Height zaffe tuzangobye nangamba genda tusigaze dakika meka ndaga figazi seconds 2 aja tibana abavubuka balaba batawanya naye basajja bagezi ono saka ntumwa musiraamu ono muwanga weno yatulese nene wo abadde amanyiwo amina ya rabbi yagulangako soda Allah mumalire kyekisinga obukulu nono naye Allah mumalire kyekisinga obukulu alina mukyala w'entonga amwagala alina mukyala ekirungi nnyo kyekisinga obukulu naye nange nsabira nfuneyo ajati kati kale katusabe Allah akuwe nkwatako ku muntu subhanallah sisobola ya rabbi ate kati nze nkukwata ntya ku mutwe onsabire abayina okukukwata ku mutwe balala tola nti newala n'okukusemberera si kirungi atulaba tusaba tuwummulemu wetukomawo Rajat Madina tumuyina biidhini rahman tova ku Bukedde TV1. Omweso gwa Bride and Groom gutegekeddwa kampuni ya Vision Group ne bannamikago. Keranga naffe wano ku Kyenkya omwangu yatta enswa. Ffe tufuddeyo owasiza otya. Tukuwa amawulire ag'enjawulo agafa ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga lyattu mwennyini. Bagagga bange ku bagagga bange abambeezezaawo mu bulamu buno omulangira Habib nina bye neetaaga ati nze wembikubuuzaako onyiiga bunyiizi kati njibadde yatwogere ku bizinesi wandintabukidde otabuka naaja ati temumulabye mba waatabuka ayagana kudduka katebera bagyatudde abagaga affe basiraamu nina Haji Ali Serugo he's a man and a half nina omulangira Habibu Mawanda Buziga he's a man and a half nina Baba Mutyaba nina Bosi Umaru nina Patel owide erinnya Patel kati awo buli kimu okimaze ati tundwa mu kamera bagambe nina ebizibu bwe biti ne bwe biti mu nnyamba subhanallah Allah yasinga okumala ebizibu ayisize ku bo Allah yasinga okumala ebizibu sirina kintu kyonna kikati kyensobola kugamba muntu yenna omwana Adamu tomuyina kyomwagaza omwana Adamu nga bwe yamuwa nange bwe nsaba Allah ampe okitegedde ekyeza abaana Adamu tosobola namusaba yadde ku kibiriti yadde ku kyoyingira lakazo 2 n'osaba Katonda kisoboka nga waliwo obwetaavu bwakyo ng'oli nnyo ku Mungu ki ekyabaawo
kati nkugaye ndikyekyabawo Ssemwanga nawe tombuuza bibuuzo binene olinyo ku Mungu kigambo kimu bibiri si kibi by the way I'm impressed era nkyagala nnyo ne kati okusinziira background gye tumanyiddemu abayimbi Hajati wabibuuza wali okola concert ne muteeka helicopter waggulu mu bbanga wali okola ebintu eby'amaanyi kati okulaba ng'oli nnyo ku Mungu wo omuntu aba yeebuuza what happened bw'atyo Allah we yagera omanyi yakyusakyusa obulamu yakyusakyusa embeera bwe kiri okitegedde oyinza okuba gwomanyi nti ogenda tambuliranga mwene embeera naye ng'ate Allah ayina embeera gyakwagalamu ate era nga ayina okugikuteekamu oba oyagala oba toyagala Ssemwanga akaso konkobyo kalabi nedda mbadde tunudde wansi Ssemwanga onkubye akaso bakayita side eye oba Hajati antegedde muki Allah danyini buyinza Ssemwanga muki sirina kyensobola kukutegeera twala eri effujjo lyo gye mbadde eyo abantu badde bakyala bakuwasa ng'abantu beeyongedde okunjagala Hajati va mu ebyo tonzikakkanya nsaba Allah akumalire ofune omukyala omulongoofu amiina ng'atya Katonda asaala naye nobbamu ne kasente wangi okuwasa abakyala abatalinaamu kati ate lindako nkubuuze ng'ayina sente ng'agenda kuwa ggwe zigenda otubeezabeeza mu maka nga lwaki abeera ayina sente ezigenda okubabeezaawo ggwe ng'okola ki ati Allah ayinza okugeera nemba ng'oluusi nemereddwa ez'akameeza n'agattawo omusajja yayina okukola n'ateekawo sente oba omukyala alina oba omukyala talina omusajja ayina okuyimirirawo ng'omusajja n'akola buli kimu ng'omusajja by'ayina okukola okitegedde so toyina kuyimirirawo kuliko eyewa Musa omukyalo yali w'amaanyi nnyo Hajati Madina naye bannange 2012 naleta ndowooza gwe mwaka kuba nzijukira nina ensi gye nalimu ne batugamba ne mutuleetere kwa Hajati Madina nga kikyo naye at least abategeezeza ebiriwo mmenno message yange onkwatiriza nsindikira message nkutumidde nnyo gwe mbadde ngisindikira kasita ejja nkutumidde nnyo Rosette Nansubuga omwana w'abafiina amukulu kati era mpozi nga tugenda mboozi boda sipapa yazze ku Lwokutaano n'addayo eruzira obujulizi bukyabuze era tubatumidde nnyo mukulu n'abalala bwenna abali buzira kale kati nno tugende mu mboozi zaffe eza bodaboda tusinkane olunaku olw'enkya wetukeeredde ku makyaga leero MC Maswa ku mbeera bali ku gulawundi mpolampola nze ow'ekisinde goma eno yebukedde fama ne bukedde TV olabanga mutule muganda wange nakuza omwezi nga 20 tujja matugaawo tugenda bakuba goolo tubayuzeiza abe matuga mutulindire MC Maswa ku bakozi ba bukedde TV bukedde fama fenna tujjaawo saka yali ku kamera yateeka ekifaananyi yakiteetenganya kyobe n'akitematema olwo nakagwa n'akiteekayo ku TV oli ndi bulungi obulamu bulamu bulungi ne baba wabigonzezza omwana gwe kati baba labikooseera gwe era bajja bakimanyi nti eno VIP obadde okimanyi nti no waliyo bodaboda nga VIP saka obadde okimanyi bodaboda lwaki ogita VIP kati eyoliki ordinary kiraba naawe kati abayitako abo kiki ekigifula VIP okimanyi toyinamu AC toyinamu ndo ekyo AC kaluwa okawulira naye nteekeko okawulira kati awo okawulira kinamumbuka AC bannange watewa customer agenda anyumirwa okamala tumuyina customer care bane tubakwata bulungi ate naddala ffe abalina AC tubakwata bulungi era batwagala nnyo akulaba naga naye ono yajja okuntwala bannange ono omwana alina neka AC bannaye mutuufu alina okuntwala abantu baagala mmwe tebaagala musana ate nga nekalabirungi kibi okubanga olina bodaboda eriko ka AC ebirungi byenina mu kantu kano byenkafunyemu oba byofunyemu muguno omulimu guno okubanga gweolinamu ka AC wakayisote kano ka AC kali kano ka AC kange era wano ndowooza olaba abali kalinawo tuli babale
tuli babale nnyo kabaka bbeeyi muzeeyo oli otye ndi bulungi omusajja alina esi gwe tolina moto piki naye ngireseeyo lwaki ogireseeyo leero nkusanze masanku bwemaswa wefuula nnyo omuzeeyi ng'ate oli muvubuka wefuula nnyo omuzeeyi kati ondabye bitambula bitya bitambula bulungi tuli nkwebuuzaamu wano kyali badde kirungi nga gwe wa bodaboda sisitawo mukyalawo ali waka musisa wa mukyalawo alwadde oba nti abeereko wuwo abeereko ewange mulamuwo abeereyo obusobozi bwawe webuli abeereyo webuli kiki ekyo obusobozi bubeera butya bwogamba anti nga nsobola mujjanjaba nsobola mujjanjaba bwawona n'addayo gye yavudde ayinza bwogala abeerewo wuwo basaagala abeerewo ayinza okundeetera ekikemo ekikemo kijja kikukyalira n'ogamba waayi ate nga olina omukyala wuwo mukyala ayinza okutambulamu n'olaba nga kiri wali kinyeenya wano kiyingira mu kisenge kigenda mu kiyungu n'ogamba waayi ekyenkya kikutuusiddwako Nala instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir and enjoy.